baagala bamutiise alabe obubonero obutali bwa bulijjo yeekange agende ng'ajjamu omuliro mpola. Kati oluvannyuma lw'obubonero obwo waliwo ababadde bagenda omuleetera information eva ewa Katonda ng'abamu bava Lubaga, abalala Namirembe. Bamugambe mwana wange ekintu kireke, kubanga Mukama akugamba ekintu kireke, obulamu bwo buli mu matika. Eno ddiiru bakandiho be bagiri emabega, akandiho Muhoozi, Byanyuma, baani be bali emabega w'ekyo ekintu, kubanga bagambe bwe bati okutta Kyagulanyi essaawa zino naffe tuba tulina kuvaako. Kati nga balina mumuzannya mind game. Kati ekyo ekintu bwe kyaganya oyo omusajja ne bamukuba, era be baganye rediyo zonna ne TV zonna okyogerako, tebakyogerako. Gavumenti ye yabaganye. Kati wulira ki kye bagenda okukola oluvannyuma lw'ekyo okuyiika? Baagala okuinstolinga fear mu His Excellency Kyagulanyi. Kati baatudde mu kiwooteeri kya Muhoozi ekiri mu bitundu by'e Bulenga, gye baatudde bagenda kukola batya? Bagenda ku assassinatinga Rubongoya. Bateesa basazeewo ku assassinatinga Secretary General waffe Lewis Rubongoya ne Lutamaguzi Semakula, ti His Excellency asobole okumanya nti obulamu bwe buli mu matigga. Baagala kutuinstolinga mu fear. Bagenda kutemula ani Rubongoya ne Lutamaguzi, era bagenda kukizimbira. Leero waliwo omuntu muwulidde olwaleero ebigambo Bujingo byayogedde ne byabadde asaba mu ssaala ze. Bujingo abimanyi. Bujingo abadde apulipeyalinga bantu. Olaba ne Isirayiri erina security bagirumbye, bagikubyemu abantu obukadde 7. Olaba ne Isirayiri bagirumbye. Olaba wonna waliwo entalo. Biki bagenda kuzimbira ku ekyo, baagala ku assassinatinga Rubongoya. Bagambe maama buli ggwanga lyonna Isirayiri yiri bagirumbye ne bagitamu abantu. Okitegedde? Bujinga ali mabega w'okutemulwa kwe bagenda okutemula Lutamaguzi ne Lewis Rubongoya, kubanga ddiiru eryeganye gye babadde baagala okukola His Excellency obuntuntu. Bannaddiini bajje bamubuulire ebiva eri Katonda akkiririze kukkiriza, agambe bannaye kaneddireyo nnyimbe ekintu kirabika kiganye. Muswadde. Ebigambo bino by'owulidde byayogerwa ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini era omwaka guno. Twagala kuwuliriza ebigambo bya Lutamaguzi ng'ali mbunkenke n'okweraliikirira musajja wattu, ng'ayogera engeri gy'asimattuseemu abatemu ababadde bazze omumalirawo mu akisidenti. Babadde bamukubye ebyuma musajja wattu. Tamanyi nti ayiiya bamuyiiya. Musajja wattu alowooza bimutwala mu maaso na famire ye. Abasajja balowooza kumalawo obulamu bwe kubukomyawo. Ebintu bino tebisoose ku Lutamaguzi. Museveni abikoze ku bantu bangi nnyo ne bafa mu nfa etategeerekeka. Bannayuganda basigala beebuuza, gundi yafudde bamutomedde butomezi mmotoka. Kyabadde kyani yamutomedde? Abakola ebikolobero ebyo tebakwatibwa. Bakubwa amasasi abantu enkya n'eggulo. Abakuba amasasi tebakwatibwa. Tulowooze nti gavumenti yaffe yennafu okubanga tesobola kufuna intelligence emala ku butemu obukolebwa mu ggwanga. Babimanya naye olw'okuba tebaagala babifulumye biva mu bo bennyini bye babikola. Enteekateeka zino zabadde za kusaanyaawo Lutamaguzi Semakula awamu ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya. Lwaki baagala okubasaanyaawo? Okiwulidde bulungi nnyo mu katambi akasoose nga bakugamba baagala basaanyaawo lwa nsonga yakuba nti basiga fiya mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'anaalaba nti basajja b'enkwatanga bo babakubye ebyuma oba babakubye amasasi bavuddewo, kitegeeza nti alina kusigala mbweraliikirivu obw'ekitalo. Kimuwaliriza okwebuuza ye politics munoonyaamu ki? Lwaki sittako ebbali nendeka abasajja? Awo bajja kuba bamuwonye nga basigaza obulamu naye nga bamuwonye pressure gy'abadde abataddeko
nga nabo bakkakkanye ku pressure bakole bye baagala nga teri abakuba ku mukono bafuge bannayuganda babbe eggwanga Uganda nga teri avaayo kwogera nti woowayi kubanga bakimanyi bulungi nti ebikolobero byabwe byonna bannayuganda babadde mutula emyaka gyonna wabula Kyagulanyi Ssentamu yazze n'ababuusa n'ababuulira nti abaaye muli mutulo mwebase naye eggwanga baalitubbako dda kati bateesa nti okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuba twerabisizza 1 ekyokubiri tetusobola kusigala mu buyinza bannayuganda bateekwa okunyiiga ne batuggyako katukuba abasajja babamuddiridde tubajjewo kijja muwaliriza naye okuwanika dde ebbali tuwulire Luttamaguzi nga tunyumiza engeri gy'asimattuseemu kandi nkoma wano ne nnoonya kasente nga sirinaawo ne ngenda ku ATM eri awo kumpi ebukoto kati KTM mbadde nagituulidde nga nkateekamu bweka mbadde nabadde nvaako bweru nakomyewo kiro kakati ne ntuuka ewaka nga sirinaawo ku sente bulungi ne ngenda waliwo ATM eri awo ebukoto eya DFCU naye nga akananka kange bakaza akagundi bakazanga waliwo akasente kenjagala naye akangende Kololo nenfuna wakapica ntwale Kololo kati abadde alina wantadde naye nga akanteeke wano mbadde ndudde okukolamu exercise ntambule ngende ku DFCU eyawali Kololo waggulu awo kakati mbadde ntya Kololo mbadde nkyatambula ng'omusajja antaddewo emmotoka nempitako ng'eri nambalesi teriiko namba nze njiraba ndowooza mmotoka zino empya kakati nekkirira nekomawo era nempita sikitute kati bweyambuse ekomyewo buli vansi ng'eringa mugundi mu sipiidi kyenda nebadde nkubye nembuka nengweri neweta omulu nekomawo era enkube kakati wabaddewo abasajja babiri ne bakuba enduulu awo ku Kiira Road awo ne bakuba enduulu kakati omusajja naliweta omulundi gumu n'agenda n'ekiwalazima kati nze mbadde mpeddemu ate manyi nfudde nenkwata nentambula kati bali abasajja abadde bamanyi ne baŋŋamba onalibo kiki ekigenda mu maaso tolaba nti n'olwaleero oluwonye genda ogira abasajja ne bakomawo emirundi ebiri babadde bakutambulirako naye nga gwe tokimanyi koze mbadde naakadda mbadde siriiwo nga bwe manyi mbadde mpitiddeko eno ebbalibbali ngende kunanka so babadde bamaze ssebo emirundi ebiri nga bakomawo muli vansi eya waggulu ennyo ate mooka yabwe teriiko namba plate n'emabegako babadde banzise emabegako awo ndowooza mwalaba we najjula omusaanyi zenna kakati nakayita ku butwa emirundi 5 naye gulu eno sipiidi gyabadde aleese abadde amaze kubanga ate siri strong mbadde wiiki sipiidi gyaleese ensose bakutalize namu nakomyawo ey'okubiri ekigendererwa tebadde accident babadde bazze kukusaanyawo busaanya kati osobola okukola accident ng'okuba livansi emirundi ebiri ku sipiidi eyawaggulu ennyo n'otuuka eri n'okomawo emisinde n'oli n'abuuka n'ogiweta n'okomyawo era emisinde n'omala n'ovuga n'ogenda ng'oli mu namba leesi ng'emooka teriiko na namba teriiko namba fuleti zino Toyota zine Land Cruiser pickup ate kati munange nze nkugambe nti era waliwo n'abantu bange baŋŋambye kirabika bano badde bakulondoola nga bakutambulirako sigina bukuumi nze bwensaba nze Katonda yankuuma bwe manyi emirundi gye mpise mu kufa miyitirivu emirundi kyebwe gye naakayita mu kufa miyitirivu nnyo egy'obutwasibala naye emabegakawo baali banzise era mu accident emabegakawo zibbanga naye kati ono abadde amulifu kati n'olwekyo nga bw'omanyi era byonna ffe tusobola okugamba nti twekuuma naye Katonda yakuuma kati emabegako awo asikaali yandaga waliwo omusajja era ebibugobugo n'abiteekemu some things down nyoka kakati nga nze manyi nga bw'omanyi nti asikaali alowooza nga sinagende South Africa ennaku ezo nga asikaali agawaliwo ebitoto agenda obisikayo nga bataddeyo ebibugo birimu ebisiribasiriba birimu bikikiki naye kakati okugulu ne kunnuma eddakiika ngaana nengamba asikaali waki wabadde tewambuuliddewo nga sinabuuka bintu bino kubanga obirabye nagamba nti no nti I thought that you always send the mechanics to work on your car so that those things were put by mechanics. Tanga otutuuse
Eko yefa ba computer doctors. Era bagenda kukizimbira lero waliwo muwulidde olwalero ebigambo Bugingo byayogedde ne byabadde asaba musaalaze Bugingo abimanyi. Bugingo abadde akulipeyalinga bantu olaba ne Isirayiri erina security bagirumbye bagikubyemu abantu obukadde 7 olaba ne Isirayiri bagirumbye olaba wonna waliwo entalo biki bagenda kuzimbira ku ekyo baagala ku assassinatinga Lubongo yabagambe maama buli ggwanga lyonna Isirayiri bagirumbye ne bagitamu abantu okitegedde. Bugingo ali mabega w'okutemulwa kwe bagenda okutemula Lutamaguzi ne Lewis Lubongo kubanga diiru ebyeganye gye babadde baagala okukola his excellence obuntuntu bannaddiini bamubuulire ebiva eri Katonda akkiririze kukkiriza agambe bannaye kaneddireyo nnyimbe ekintu kirabika kiganye muswadde